Nze okuyamba eggwanga lyange nina maliriza kusoma. Let's thank those peoples whom they have cashed their money to give for them to earth, forgive them to earth, us. We akagambo k'oluzungu mbadde manyi ogenda kwogera mu luzungu. Thanks. Nebaza mwena abatukwatiddeko ku school fees namwe abatatukwatiddeko nga mwagala otwegattako. Musobola tuyambako. Nsaba Mukama abaddizeewo wonna we mujje, abaddizeewo kinene nnyo. Nsizaako nnyo abandaba n'abampuliriza. Amanya gange nze Tumwebaze Daniel. Nate era nkomyewo mu kiti kiri eky'okwebaza abantu abo abatukwatiddeko n'okwongera okunga abo abandaba n'abatulaba basobole okutujoyingako batuyambe tusobole okusoma. Nze nganze olunaku lwa leero nazze ne lisiti y'abantu abasobodde otutoolerako ku ssente ne tusobola okusoma. Twali twetaaga miliyoni 6.3 wadde ze batusondedde tezaaweddeyo, naye ate tusobodde ofuna ako akatusoboseza okubeera nga tukyali mu ssomero. Ssente ezo ze twafunye essomero lyatugambe tulikoleremu ebyesuubo. Ebintu bino eno tubikola olw'ensonga buli lwe tubikola omuntu n'ajja n'agula nga gwandaba n'ojja n'ogula waneeno ekyesuubo. Ezo ssente z'obeera oguzeemu ebyesuubo ziddira ddala eno ku ssomero lyaffe, ziddira ddala eno gye tusomera, ziddira ddala mu abo baganda baffe abaliko obulemu abeetaaga okujjanjabwa, ziddira ddala mu kyokulya ekyo. Ezo ssente naawe ali eyo ng'ogambye nze ndizimba nnyumba yange oba nyina emizigo gye nzimba nezibulako enzigi n'amadinisa, byonna tubikola waneeno ku Rabongo Charity Foundation. Bw'otuwagira waneeno bw'ojja n'otuwa ssente zo tukole ebyesuubo n'otuwa ssente obeera oyambye ffe, tubeera tugenda wulira essanyu kubanga abamu ababadde batasoma tugenda batudda ku ssomero. Nebaza mwenna abaatudde ne tusobola osigala ku ssomero kubanga twabadde tugenda kugobwa nga baagala school fees. Nebaza mmwe abaatuyambye ne mutukwatirako ne tusobola okusoma. Abantu nga Mama Samali Sekabembe, Mama Jeni, Papa Walusimbi, Mama Shaloni, Mama Diana, Mama Eva, Mama Josephine, Uncle Kalimu, Mama Matthew n'abalala bonna sigenda sobola batematema bonna bamalayo. Ne mwebale nnyo olw'omukisa ogwo gwe mutuwadde. Tuwebaza nnyo olw'ensonga, nze mbeebaza olw'ensonga nti ndi ku ssomero era ekitiibwa nkiddiza Mukama olw'ensonga nti abawa obulamu n'abakuuma nti ffenna sandibadde waneeno mu maaso gammwe singa si Mukama. Ne ku lwammwe Mukama yeebale. Tekiri ku kikyowaddeyo, tekiri ku kinti nze nyina ddaziini emu ey'ebitabo tegenda bamala. Ffe buli kimu tukyaniriza. Mpita mu lugero luneeno waliwo omukyala olugero lwe nawulira. Olugero olwo ndwogera nnyo era buli lwe ndaba omuntu agamba nti nze nsigazaawo kati ni neighbor nandikuwadde kunva naye nsigazaamu ntini. Era nze bwe nkuwulira ng'okyogera nzijja ne njogera naawe.
lowoozaamu ku kagero kaneena ak'omukyala eyalaba nga abagagga abamu basinga bawaddeyo feeza, zaabu, golodi, coins, lirazi, sente zonna nga baziwaddeyo. Ye yalina eppeesa lye ku gomesi eyinaalijjayo. Mukama yamulaba nnyo, yamusanyukira nnyo okusinga bali abawaddeyo zaabu, feeza, golodi. Tekiri nti owaddeyo nusu 100, mwena mbeebaza abawaayo 100, abawaayo sente. Gye baleko ssebo. Kale nayo gye baleko. Amanya go gwani? My name is Raja Asimwe Joel. Asimwe Joel? Hey. Asimwe, it is for which language? Asimwe, it is for which? Asimwe lyabaki? Simanyi obali abaki obali abagundi. Era gy'oli muki? Ndi Muganda. Oli Muganda? Naye mama yali ntuuma nange simanyi obali aba. Mama wo ye muki? Mama wange naye Muganda. Ne Muganda ate dadiwo? Naye. Era gy'otonnimba. Are you serious? Ndi serious. Okay, first thank those people whom they have cashed their money to give for them to earth, forgive them to earth, us as Rabongo Charity Foundation to stay at the school. Though we was going to be taken away to school, pushed away to school, but they have given us money to still at school. But thank those peoples. And you say to others who wants to join us, to help us, they help us. Nebaza mwena abatukwatiddeko ku school fees, namwe abatatukwatiddeko nga mwagala otwegattako. Musobola tuyambako. Era nsaba Mukama abaddizeewo wonna we mujje, abaddizeewo kinene nnyo okusinga kye mutuwadde, kuba kye mutuwadde nakyo si kitini. Mwebale nnyo. Abawe akagambo k'Oluzungu, mbadde manyi ogenda kwogera mu Luzungu. Thanks. Tubaagala nnyo. Tubaagala nnyo abatuwuliriza, abatulaba, era abasobola owulira ebigambo byaffe ne mutuyamba, abasobola owulira ebigambo byaffe ne mumanyi kiki kye tuwulira. Omuzadde osobola obbeereyo n'omwana wo gamba mwana wange tamanyi Luzungu. Waliyo olunaku lwe twakyalibwa wane n'abantu ba church, waliwo omulenzi eyajja nga ye bamuyita pasita wa ghetto. Pasita wa ghetto ya inspiringa nnyo, neŋŋamba omuntu kikirizibwa kisoboka kiti omuntu okubeera ku street ate nga ye bamuyita pasita, era ng'ebyaddala nga yakulazeeku sample okakasizaawo nti pasita. Pasita yayogera ebintu bitini nnyo bwe biti, neŋŋamba ono lwaki ali ku street. Example gundi Eliet, gundi yange Eliet, nti oyo gwesobola okuyambako nganze oba Elijah oba banene abalala boolaba eno n'ojjako omwana ogu omunogamba nti kamuyambe. Obulamu busobola okukalubiriza kubanga buli kimu kisoboka, nze nzikiriza. Omwana n'agamba Mama Samali Sekabembe yannyamba n'ansomesa, naye mpulira mbu omwana we school fees zaabuze. Nze nagaggawala, ye yangaggawaza, ye yandeetera okugaggawala. Naye nedda, kanzijeyo omwana oyo musomese. Omwana oyo ayinza osomesa omwana wo nawe mwennyini omwana oyo asobola okukomyawo. Nze nyina ekirooto kyange kimu,
era nga tekimvanga mu bwongo bukyanga nzaalibwa. Maama wange balwanira ettaka, nali mbawulira ayogera ku masimu nga balwanira ettaka, ne ngamba ngenda kula ngulire maama wange ettaka muzimbire n'ennyumba. Ate nze okuzimbira maama wange ennyumba kiina vveeri mmwe abandaba. Okufuuka omusajja ow'amaanyi mu Uganda, nze okuyamba eggwanga lyange nina maliriza kusoma, era we maliriza okusoma nsobola ofuuka pilot nsobola obuusa abantu okubajja mu ggwanga eddala, okubaza mu ggwanga eddala. Nze nga nze omundaba wano eno abamu mulaba abaana abato kati ako kasobola kukola ki? Tonyooma. Oyinza okunyooma mu myaka 2 egijja mu maaso ogenda okundaba ate nga nkuze. Kirungi nnyo okuyamba. Tweyambe ffe nga ffe Abannayuganda. Tetuganye ensi yaffe yadobonkana okufa kwajja. Naye nze nga nze Dani nzikiriza nti buli kimu kisoboka. Binene ebyesuubo twakoledde essomero, tusobola obeera ku ssomero tusoma taamu emu nga tebatugobye. Nembeebaza nnyo abasobodde otuwa school fees ne tusobola okusoma. Naawe yandyetaaze otwegattako. Osobola okugamba nazimba ennyumba yange ebulako enzigi, ebulako amadinisa, ebitanda, njagala kunkolerayo kyesuubo, nina essomero lyange eryetaaga ebyesuubo. Byonna tubikola. Okulongoosa tusobola okukolera compound yo ne tugidesigninga bulungi. Ng'omuntu eyali azzeeko wano eno osobola omanya kiki kye ntegeeza. Designinga compound yali alabyeko ku compound yaffe. Tusobola designinga compound yo ne tugidesigninga bulungi. Pasikalamu, tumanya okusalirira ebimuli. Byonna kwegamba nti gwe bwe tujja ne tukolera n'otuwa sente ezo zituyamba nnyo tusobola okudda ku ssomero. Tusobola okudda ku ssomero, tusobola okubeera nga tubeerawo bulungi, tusobola okugulako ekyokulya, abeetaaga okusoma ne baddayo, abeetaaga requirements ne tuzifuna. Ne bw'oba nga tusobodde kuleeta bintu byo bye weetaaga kukolera, ne bw'obeera ng'olinayo dazini emu ey'ebitabo osobola ogituleetera. Ne bw'obeera ng'olina enjeyo peyeemu, byonna ffe tubikkiriza, tetulina kye tugaana. Mukama abawe omukisa abampuliriza. Mwebale kuwuliriza bigambo byange. Nsigadde nze tumwebaze Daniel, koze ne Elijah ku lusegerero, nenkola ne David ku kamera. Baagala nnyo. Mwebale kutuwuliriza. Like, share and comment. Bye. Mafuta. Acha kujaona watu.